Toni nassa ebintu byazzaako olw'okuba alina ssente tetumanyi oba byazzaako emabega n'ekikola kyeyakola kiraga nti nno amalala mwegali olw'okuba olina ssente alina obusobozi obukwana omuntu n'amulya nga tamaze muteekako biralagalalagala kati ekikuweesa omuwala ebiralagalalagala atandika okuwenga omulya ennaku 2 nga taddaba kuddangulu buli weekyusa bwoti bw'olya olya kalambo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda wootaali mwana mulenzi Donnasa nga bagenda maaso n'okuba nti bamugombamu obwala baamuleeta ne bamusimba maaso g'omulamuzi wamu n'omuwala amanyiddwa nga Promise Gateete. Oluvannyuma misango baawulira miwuliro oba baajanjula bwanjuzi tebabakkiriza kubaako mbeera yonna ebaawo olw'ensonga bagiyita capital offense. Ogumu mwe muli okubeera sex exploitation of a minor omwana atanneetuuka mu bufu ofaananako bwe butyo. Emisango emirala sisobola gisitatinga ko siri mu nnamateeka bati nkakasa wali olaba embeera mulimu okukozesa ebiragalalagala mulimu okwegaddanga n'omuwala atanneetuuka asoma ate osoose mujjako biragalagala ate namala n'ayogera bubi eri abazadde b'omwana alowooza nti anaagumazambiro. Mu bufunze ekyatuuse ku Donnasa si kirungi siyinza kwagaliza muntu yenna ali mu kkomera kubanga ekkomera si kyekintu ekikyasinza okuba ekibi anti oba tokyetegerera oba mubaŋŋambire buli kimu baŋŋambire abeeyo batunde embizi zange balabe looya looya mumwongere ku ssente baŋŋambire buli kimu mubaŋŋambire oba tokyesalirawo nga ggwe siyinza kyagaliza muntu weewaawo kibeere ekyokuyiga eri abantu abalina ssente abalala. N'omuntu omulala ali mu kkomera mu mbeera ng'eyo ye mukulu Muhammad Ssebuufu abantu ng'abo bayingira ekkomera olw'okufuna ssente ne bafunamukko n'amalala. Weebazenga nnyo Katonda bw'ofuna ssente n'osigala mu nnomo zo nosigala ng'oli mu nnomo oli mukkakkamu tojja kufuna bizibu ebyo n'oba ofa otya. Abasajja nga Bahamu Bayasiini bangi kubanga kati lwaki njogera Bahamu tihamu alina emyaka 39 ekitegeeza akyali muvubuka nnyo tetujja kukwogera nga bakirumiranga abo kubanga kirumira ye musajja mukulu ye mukkakkamu naye kati Hamu kubanga bamu ku batoopu mu Uganda singa amalala gayina ga nsi yonna naye mukkakkamu kati abantu bonna abafunyemu kaseeti nadde olina emyaka 3 fubanga nnyo okulaba nga ssente tezikukyusa mbeera zikumeza amalala zijja kumaliriza zikubye zikozesezza ensobi ennume y'ekigwo walaba wano nga ono yeyita Brian White nga yakamala okwawukana okwavuwala baagala mutwala mu kkooti owulira abawala emisango ejjajjaawo abawala okubala kagizikiza oba na ssente naye abaana baali bazze banna naye abawala bajjanga mu midiya nze yandyanze najja kunoonya mulimu nandyanze najja obitegeera ebintu ssente zino woozifunanga n'osigaza ak'obuntu n'osigala ng'oli mukkakkamu ogenda kuwangula ensi. Naye abantu bafuna ssente naggala ebbaala abantu bafuna ssente n'agula emmundu omuntu n'afuna ssente n'afuna abamukuuma n'atandika okufuna abamukuuma bw'ojja nti waliwo agamba nti agenda mutta afuna ssente atuuka mu bbaala agamba aveewo ku ntebe nze ntulewo nze nnyina ssente kwegamba ng'olinga ne ssente nezeebuuza ono gwe tuli naye ddala twajja tutya okubanga twazza musango kyobanga atuyisa mu mbeera ng'ono yatulina bw'ati none ssente zeekanga ne zigamba ono yatulina ffena tuli yatufuna atya ku busiru bwaliko buno ng'ate naffe tuli bangi bwe tuti ffe ne wetugwera bajasigala wasigale ng'era akyabikola bonna ne basigalawo babeerewo kati ne bamugumira Donnasa ebintu byazzaako olw'okuba alina ssente tetumanyi oba byazzaako emabega n'ekikola kyeyakola kiraga nti nno amalala mwegali olw'okuba olina ssente alina obusobozi obukwana omuntu n'amulya nga tamaze muteekako biralagalalagala kati ekikuweesa omuwala ebiralagalalagala atandika okuwenga omulya ennaku 2 nga taddaba kuddangulu buli weekyusa bwoti bw'olya olya kalambo kiki kati omwana waafiiraawo n'agendera oba ogenda kugwa mmadda omuwadde ebiralagalalagala nzina nywako ku njaga eyo eyakajaani yatokotera essaawa ngezi niye nalaba ensi nali manyi nti oba empewo zinninye ningamanzi atalina mpewo mbadde ki twali eyo mabamba ku camp fire twakanywa ku makya mwaginoga ne muteeka mu binika baagifumba nanyini gundi yagifumba
nenywa ekikopo kyali konko nze nanywanga ndirako ne chapati nanywanga chai niyo banywa lidashika 3 ngeno kulaba ensi tetegeera ndaba ensi eringa etambula ezina kati waliwo kyali waffe omulala yanywa nga ye babe takozaga kitamiza ne ensinga etambula epapaala yaveera emisinde bamutugamba agenda asala embuzi gye tugenda okulya yaveera emisinde neyekwata kugulu kwa tubongo yakola ewaffe kusula moto zomanyi yalabaga yalina ekireve ekinini nagamba nsalirako nyombera kudduwa netugamba amajini gamukutte ffenna twali tumanyi nti omusajja waawe alina amajini omusajja agenze eri okusala embuzi ate ebintu ne bimulinnya nsalirako nomera kudduwa namunyweza okugulu ate gamba bannange twadde kimajini kati nagenda okulaba nga nange yembeera gye ŋŋendamu ngamba kyaliwa weetaakiriza otya kyaliwa n'oyo omuwala yali ono yabba abantu yakogga bamuyita Simeani Samantha niyo yaliyo kwolwo era wemubuuza n'omuza ebbali byonna abimanyi era nga wali naye yanywa ku binika ate yanywa binika kati nze ngenda ne kyaliwa ng'ali awo ne Samantha mugamba omanyi kyaliwa sintegeera kangende mpumulimu nga ndaba nga sinabategeera nti njaga yendiko ng'owulira otya muli nga ndaba sikyalaba ense ezine ekyo tulina omupiira ku ssaawa 8 mugenda zanya enjaga yankuba ngenda mu tenti yange okwebaka sinza alina omutwe omunene ng'osobola okugujjawo wansi gwazituyana kati ngenda okulaba n'owookusatu atandise okukwata yakwata akadomola agenda akuba gazina asakati kwe kukizuula nti enjaga yetusumbuwa omulala yebaka ku pevers nga zino n'agamba wanu nga walonje kampo mulemu neyebaka oyo Zoro mumanyi Zoro comedian Zoro comedian yebaka ku pevers ono kyalera abeera kusula moto oyo muwanvu tukizuula nga wayise essaawa nnamba nti ekitusumbuwa si majini njaga binika ng'etokoteredde essaawa ngezi neekalire neyeesera bulungi kati nze natuuka okukomawo e Kampala ng'enjaga ekyandiko nze nali manyi ngenda kufa nga neebuuza ekintu kimu embeera gye ndimu nga sigibeerangamu kimbadde ki nga simanyi kyembadde kumbe enjaga gye twanywedde kati omuntu yenna gw'olisika twaliwo n'omwana bamuyitaani omusajja yafa n'omwana we yafa awo makindi awo era yanywa kakayaga ka caayi anti akakwabya omutima akayaga ka caayi waliwo akeddagala akaba akatoototo ni buli wonya eri erimu obusigo n'ogitokosa n'erwako n'obusigo bwamu ate omutima gugwabika omusayi gwe guva eno ku mutima gukirira ku nsigo we gugenda eri mu biwoowole gwe omusayi guba sipiiri kakananga guyitiridde mu mutima baba wegumala nekola traffic jam nebwekuba mutima ne gwabika n'ofa omwana yafa bamuyita Diiki bamuyitaani promota mwana wa promota Diiki ye yasooka okufa Diiki ye yali yafa oyo mutabani wa Diiki ndowooza kwa Diiki promota yafa abagayimbo abatunanga teepu edda omutabani we yafa ku nwanjaga eyo kati mulala ayinza okugamba bamuloze omwana yaviirako ddala oyo gwegambe yagamba la ilaha illallah yavako yali akola langi lindako bwe yaginywa kati paka nakati ng'avaako bwaddako yaganda okuddamu otereera ku nnomo era bambagamba nti aleka bamuloga enjaga ye gye yanywa yamutabula ezekize yakuba obusuwa obusukati obumu obugenda eno mu bwongo ati kati gugenda eno walala yaviirako ddala n'agenda paka mu kyalo ne Kampala yavaayo yali akuba tikaati omuvubuka oba bamuyitanga Aluuna kati enjaga eyombi ekuleetera okukola abantu bangi nnyo abantu obulwaliro bwekusala maloodi awo tewaliwo kalwaliro katakolangako ku munywi wa caayi oyo w'enjaga jjukira bamunyweranga mulungu green tea babaleeta bafa mu bulwaliro bw'okusala amaawo buli kalwaliro akaliko kaali kajjanjabye kuwa enjaga odduka emisinde pozi nga omumanyiira gwe olyamba oyo green tea muveeko essanyu we ligenda okukoma wala ogwemmanye eyamunywa emulungu najja nga tategeera bulungi nga wavuga emmotoka n'atuuka ku geeti omusirikale naggulawo n'alaba nga geeti efunze nga tajjaawo n'agamba omusirikale nti ggulawo nnyo geeti ng'efunze
naye n'agamba omusirikale n'akubira omu ku muganda we n'amanya nti okusinziira bwenvudde Salama n'embeera gye ngenda nti egenda yeeyongera n'akubira muto we n'amugamba fuga nnyo emmotoka gye ewaka siina kyembadde wabula muntwale mu ddwaliro nywedde caayi wanjaga baleme kunoonyereza birala baleme butatawanya basawo kubanga ye yavaako n'aba nga takyategeera era yayingira mu geeti n'abanga alabanga emmotoka tegenda omusirikale namugamba nziguddewo omusirikale neebuuza mukama wange abadde ki tamugambe nti nywedde enjaga n'ayingira nagamba bantomere kumba abantu wagazi wati Saiza mwogera musajja wa kitiibwa. Kumbe wantu wagaziwa. Kati mutowe ava mu motoka agenda mu nju omukazi tamanyana abadde ki. Nga takyategeera. Kyayo oyo. Mutowe yajivuga speed najja kumujja kumuteka mu motoka kumutwala mu ddwaliro libagamba abasawo temutawana kunoonyereza anywedde kacaayi kagulye netti. Abasawo ne bamuteekako zi glucose. Ndi yali ayinza okufa bakaflashinge banditandisire mujjako musaayi nti bakulesa zirinye nga teri kibalaba jukira ate neddagala batuga nti nalyo libaamu ekirungo kati bagenda okukubanga ogattako bugasi naye kiri kye yagamba oli mutowe nti tebanoonyereza ekinyuma oba ekiyerabuukirira nagamba kati engeri gye ngenda neeyongera okuba obubi maasawo nyinza okubanga sikyategeera ate abasawo ne batwala obudde bungi nnyo okunoonyereza ki kyabadde kati ye arestinga nga bukyali era olwatuka mu ddwaliro bagamba abasawo nti guliniti anywedde kulini kati bali ne bamanya ekyokukola guluko si ddagala biki erisaabula byonna babimukuba yavaayo mu ddwaliro nkeera awo kenyininyini ketwanye mabamba twajja nako kusula motors nobawe yagamba netumugamba nti nekyabadde ebyo abantu bonna bawenza oli nagamba siriwalira muli obwo nga bumpenza netumugamba nti kati gwe oyagala bunywa ne kati gwe owunyedde awoze genda omubugumyeko onyo owulire tiyabugumya yanywa awoze ate waka yatuuka naye waka teyatuuka mulukandi yagipakinga kukuba yasula ng'alaba wagitambulizango paka wali ate ng'akyategeera anti ogenda ovaako kalinnyampola nze natuuya nange oyinza okugamba ndi munyankole ng'amazzi aganvaamu tenti yonna nagitobya twakoledde ku baana leero ate kati kiki enjogedde ekibi gwagala okusiriwaza kati abaana nzi nga nfuuse munyalwanda nga tenti yonna natuuya abantu ne bajja ne bankuŋŋaanirako nga ndi mu tenti nga nzukusente nga waliwo omuwala mwerabidde bambi yanfangako nga mpa soda mpa amata binyogoge nnyo ninatuula nti nga ndaba abantu bangi ne bangamba mbu baalinga mukaaga bankuŋŋaanire walabanga enkuyanja y'abantu ebbiina ly'abantu enjaga giraba edduka kati Doni Nassa asobola okubanga asobola okuwa omwana oyo ebiralagalagala naddala ng'omwana oyo yali tabikozesangako nga tebiri used mu mubiri gwe tekimuvaako okufa so ng'omwana oyo osobola omulya mirembe n'omukwana kubanga olina sente bwekuba egonza otera emmere oba muwe bumwenge mukwani nomale bw'agaana agende ni kati yeetadde mu kkomera ebyekisiru ebyo ate biralagalagala ate n'otamanya ngeri gy'okwatamu nsonga oluvannyuma lw'okukola omusango omaze okukola omusango bangamba mbu yayogera bubi n'abazadde ba muwala wadde omuwala n'agamba kati nyina miliyoni 10 amulabako kati ayinza omuwona ovaga ku muntu ng'akusibye ng'alina ssente ng'ate oli muntu mututumu olina ettutumu kitegeeza nti no buli ogenda mu kkooti mawulire gajja kubeerangawo kitegeeza omulamuzi tayinza agamba nti no kale katuyite nebbali ebyo nena biba bivuddewo oba olina kubeera mu kkomera oveeyo mwalaali eddi kati olina ennyumba yo olina ssente zo obulamu bwe obufiiridde awo full stop ekimu ne Ssebuufu ye mwagaliza aveeyo Ssebuufu yalina ssente nnyingi nnyo ng'ali ku payini awo mugagga ebyaddala tali myaka 10 mugagga ebyaddala nikati obula n'eri gyali osobola n'okugendayo n'akuwa ssente okumanya azirina bizinesi ze nozona ez'okutunda emotoka ku payini azikolera ku ssimu buli kimu akikolera ku ssimu mugagga ebyaddala naye ssente zino zaayitawo zeyalina n'azikozesa bubi naaba nga akolagana n'abasirikale ab'oku CPS nga tolina kyosobola muwaabira amaanyi nga mangi wabawo abavubuka bano bawoolooloobe Ssebuufu si eyatta bano bawoolooloobe abaagala okulaga nti no tukola nnyo bibakuba omukazi naafa ate ngaomukazi bamubanja miliyoni nga 9 oba obanja omuntu toyinza musikeeko emmotoka ye ekagende
nitugetta kate mu obere na item ene lete yali era teka biligamba gwe sike moloka agenda lete sente tokwata ku muntu ni abavubuka baagala okumulaga nga yalina ne komeralia wasibira abantu vubuka baagala okulaga eryanyi mukama waffe tukola bagenda kuba muntu wabi ffe twakola tuwaliwo abazadde abagamba omwana wange tomukubako alina ebizibu tomanyi bulamu bwe tomanyi bulamu bwe muntu omukubako katidi naafa kati sebufu obulamu bwe bwonna bwakyankana n'obugagga bwe yalimu ne bamubbaawo balooya simye omulamuzi tumubeera naye ffe tumumanyi bamubye ssente tusula naye erikabaawo bamubye ssente ate famire y'oli emufu naye banga nayo tetuddeeyinamu kasente ulire buli kote ejjali bajja namawulire maanyi ku maanyi gusombe tugusombe waba mwavu oyo manyi ojja mumaliriza naye bali nabo si bangu pozi basobola omuddiramu kati kubanga oli yafa ne bamusonyiwa naye nga obulamu bufa olw'amalala ng'ate katonda abadde amaze okusuumuusa naye osigala ng'oli calm oli down to earth tosobola kufuna bizibu ebityo nga tumaliriza obadde oyogerako ku kyekkomera kozi ogambe nti kati Donasi aba yasanze Sebuufu ne Sipapa akyaliyo Sipapa ye ensonga ye yali ntuufu ye mubbi era yali talina musango gwe yakola ye yali anoonya ssente yali awatanya ssente era yazifuna oyamala ozifuna bwekuba nti kuzimala ozifuna ate nazikozesaamu bubyawo sente bamusanze nazo obujulizi ye yakozesaamu jasi busiru mu kubba kwe nabba n'ebinaamuwaaba omuli kompyuta omuli TV nibasobola okutwakinga ne bakola kitivi zirimu twaka yatwala ebibira bisa twala ssente n'ogobba essimu na Uganda nze nkuwagira twala genda okyusa obulamu bwe obulamu bwo naye otwaliramu onayiza ate otwaliramu n'ebirala kati omuntu obba otya kompyuta obba emitwalo egiwera 3 ejja $, ate ne laptop ogitwale kwegamba obupiima bwalimu obusiru oba n'essimu yazitwaliramu yabbisa busiru mwalimu mulimu abantu abagenda nga bazze kubba kutta muntu nga bamuguze ngenze kutta abaasi muwasagawo ssente tazitwala kuba yolere baba ssente yazireseewo yanonye bulamu yanonye ekintu eki kati Sipapa yagenda nabba essente ku Musudani ennyingi ennyo ate n'anonooza n'obulala ate naye enziba ya Sipapa yali yavaawo dda kati enziba ya bongo olina okubba nga oli smart olina omukubira essimu ate nga ye takyakwata gwe wabbye tonaba bitegeera andi bana ba Black Dollar nkunyumizeemu nkunyumizeemu abafere ba Black Dollar tebikyaliwo yensonga lwaki mbinyumya kati omuntu gwe babbira yenna mu Black Dollar omanya ate musiru muzibu ekitegeeza ebintu ebyo kati byanafuira dda Black Dollar zisente zaavanga ebweru nga dola ntuufu nga zijja ziretebwa UN nga zigabibwa ng'obuyambi mu nsi ezirimu entalo sente ezo bazisanga mu Black Dollar bazisanga mu black ziremu okubbibwanga kati eddagala zazisangangayo busanzi erizooza ng'eddagala liba mu nsi eno gye baleese sente ezo oluusi nga lijja luvannyuma nti oli wazifuna ziba tezikola unless nga afunye eddagala ng'ate si kyangu dikola ki kati wali mukujja zisobola okubbibwa n'eddagala si kyangu kukola ki difuna kwega obanga atabbye obanga alina ekipapula si ssente exactly kati eddagala lyajjanga luvannyuma oba oluusi bano baalinga nazo already kati sente ezo nga bazooza osobola ozissa mu bbaafu mwotadde eddagala eryo ozissa mu bbaafu n'obanga azooza n'ozijjamu omala ozijjamu n'ofuna nga paasi n'akagoye bana babeera mu dobbi n'ozissa mu akagoye n'ogolola kali nga wezifuna ebbugumu eryo n'ogolola bulungi nnyo kavaayo kali kiriya nga kali ready for use dola ye ewedde emirimu kati nemuzikozesa ekyakozesa ngaekyo bantu butazibba obuyambi busobola okukola ki okutuuka eno mu nsi ezirimu ki kati abafere teriyo kintu kyabufere nga teriyo oligino yakyo bwolaba abasawo abaganda nti nno bafere bamala kulaba nti waliyo abasawo abaganda bakola ki abaddala abakola kati abafere ne bagamba kale bo ne bafuna ebicupuli bya dola ne babisaako bulaaka era sente ezo zajjirangako n'empapula ezizoogerako nti sente zino ziriwe ziti mu denomination bwe ziti obungi bwe buti nga box tuweereza obw'ekikumi nga box eri sealed
kati n'abafere ne bakola ekyo kyennyini ne bafuna ebokisi yaabwe ne bokyesa muzira empapula eziri oli gino afulira ddala empapula nga ziri eziraga nti nno eyo ebokisi erimu ng'afunye ebicupuli bye ebya $, n'abiteekako bulaaka n'akola bokisi ng'eri sirudi bulungi ng'eriko n'ebiwandiiko nti bokisi eno yava mu Amerika ng'egenda Congo kati balina akantu ke bakola nti nno waliwo wajja kati olumala okuvaera ne bokisi eyo ng'afuna omugagga bw'afuna omugagga bino ye approach gy'approachingamu omugagga ti bokisi eno waliwo omusajja yali mulwanyi n'afa bokisi zino yazibba ku sente zaali ziweebwa abantu e Congo mu ntalo kati yafa nga bokisi ate eri waka kati abaana be bagirina era bagikuuma nga kyabuteribiri kubanga bwe bugagga bwabwe naye eddagala lya bbeeyi eryoza ate eddagala eryo tulina ddijja mu embasi zo zibeera nalyo n'ezzibu lyakujjayo nalyo n'ezzibu lyakujjayo tulina okufuna omuntu abakola mu laabu ezo eza embasi yalina ditufunira naye ffe twagala bwagazi muki muntu atusponsoringa atuwe capital tugabane era okakasa ebintu bino bokisi eyo ng'agikwata ng'agikuba ewuwe baba ng'agikata era bokisi abaana bali katona babulooka abaana bali beetegefu n'okugijjayo ebeere ewuwo tumanye nti netugenda kuwozaako sente bweziti ezisooka tugabane ate gwobe kushuwa nti ne sente gozirina bwe tuwozaako ezisooka ate kwe tujja okugula ki eddagala eddala tuwoze n'endala yeddaddi nga bamanya nti mu bigambo nga bakkaanya nti naye nga basinga tekubba basawo baganda abasawo abaganda be basinza okubonabona teriyo omusawo muganda mu Uganda gwe batabbangako abafera ababulaka $. kubanga agenda ku musawo ng'agenze kuwaayo eyo nsonga nti jjajja nnyina ensonga nina abaana bulabulabula balina $, taata we yali mulwanyi alikoze tutya nga baleeta $, nga bagikuba omusawo muganda we baba ng'akyamuka kasa akkiriza nti nga nateekamu ne bagimukuba ewuwe oba owedde baba bakumaze anti ng'agamba nti nno akacupa akatono half litre nti egula $1,000 ogwa $. Ate akugamba okusinziira ku nfunayo bw'alaba nti nno $1,000 tosobola gufuna era akutandikira wansi ku $1,010,000 tusobola okufunayo ecupa entonotono era buli kimu akigambira mu $. Era sente zirina kuba mu $, era wozimuwa akulaga nti agenze zivungise oba genda ozivungise ozirete mu $, kubanga tuzitwala mu embase tusobole okugjayo eddagala erijja okwoza $. Zino era bafuna n'abazungu abazannya omuzannyo ogwo oluusi baba bazungu ddala oluusi nga boogeranga bazungu kubanga omuntu okwogera ng'oluzungu mu Uganda wano abantu we bali abafere bangi nnyo ng'ayogera ng'obuzungu era muteeka mulamu dispeaker n'amulaga nti eddagala bwe riti kati ye takugamba tino lya $200 egya $, wabula amanya enfuna yoona ajasobola sente asooka kupima nti $10,000 azinoonyeza olunaku lumu tikale bagamba kasooke nkuggyeko 10 ezisooka bw'amala ozikuggyako yagenda eri mu bbiya nga yenywera bbiya aleeta eddagala li lyaleeta liba mu ccupa bwe liba mu ccupa nga bajja nga batoolako waliwo wembuuse kubanga omusajja ono bamugamba nti sooka oleeteyo $5,000 tuguleyo akadagala waliyo akacupa ka sampo koza obupapulo busatu tugezese kumbe badidde ebidagala ne bagulayo ku $1 entuufu ne bazifuula nabo eza $, ne bazissa mu box bafunye $. eza ddala nga obupapulo bwa 10 ne babubikako ng'ebya bbulaaka babuteekamu era bbulaaka ne bufaanana nga biri kumbe babumanyi nti nno mulimu obwa ddala buno bulamu era ng'amanyi nti buno bulamu kati bw'omuwaayo $5,000 n'agenda n'agula akapapula n'akaleeta basumulula box ne bajjako obupapulo bwe busatu tukulole bwa 10 obupapulo busatu ne babwoza ne buvako bulungi ne bubeera clean ne babugolola ne bamuwa bamugamba genda ovungise ye yennyini omusawo gwe bazza okufera omugagga gwe bazza offera n'agenda n'avungisa sente ne bazimuwa taddamu kutegeera kasita azikwatako bw'ati namanya nti ebox n'agenda ku forex bureau nafunayo akakadde akakadde k'essente nga kavule mbuli obusatu
n'amanya nti ate alina bokisi ewaka agamba bannange nti olaba obupapula busatu buvuddemu ali ne puloti agitunda ne puloti agitunda awava tabu ebirowoozo bitaliko kukyusiza wala biraddala ng'alina akeedi ha jukira denomination esingamu ya 10,000 n'ataano kati ng'aleeta milioni 15 bagende baleeta eccupa oleeta eccupa wali batuuka bamuga nti eccupa ennene ya milioni 15 aba alina oziwaayo ng'apapa nga baleeta ekipipa watundira ku nga badda mu ddiiro lye oba mu kisenge nga basibawo bulungi nnyo teri bantu bataataaganya nga bajjayokko kati ono yaba mugezi omufere agamba tusooke tugezeseeko papula 10 then oluvannyuma tukole ki tulabe kyetujjamu nga zona tuzooza nga bajjako obudagala butono bakozese ku papula 10 kati eddagala eryo liba terisobola kuwozaako buntu bulaka bunana naggwako jjukira doola talinga ze Uganda tezakukula zikyakola doola erina kubanga eri kirini nga teyeevunze nakwevunga nga kali straight kati kalikodde akabulaka akasigadde kati eddagala lino lirina okulekako obwa bulaka lino lye baleeta ogwokubiri ate nga ne zino ziba fake zino ziba fake eziba mu box kubanga abatayagala zoze zitukule ozitwala ate eri bakubireyo emigoba bagambe nti fake kati bwesigalamu obwa bulaka ngamba ng'akuba essimu ewali mugundi ate liganya okuvaamu bulungi te ng'olwo bakugyeko 15 ebyaleese lino olwo batandise okuddamu kuba yalinga okuggyako endala te lyavuddemu kireka lyaterekewa bubi kati mwetagamu kabusita mweyo eccupa ennyininyini jukira tebagijajaamye batoddeko katono bakole testi bagula kabusita nti kabusita kasente bwezi teri kyabwereere kabusita ka 15 eza dola olwo batandise okusomba obukadde obulala 15 nga bugenda nga azinoonya munaku nga 3-2 ng'azifuna ng'aziwaayo nga bakaleeta kati bwe bakubba ne balaba nga olemeddeko nnyo nga gwe buli kyebagamba okireeta ng'ate awuli ogenda mumugwamu wabeerawo akakodyo ak'okuwunzika firimu etya akodyo ak'okuwunzika firimu bakiyita ekikono olusagama nti ayinza okukigabira omulala ye nalaba ng'atiddemu n'akiwa omulala nti nyinayo ekikono ankikuwe ekikono ye muntu gwe bali mu ffera ng'asigadde akyaleeta ssente kati ono n'atyamu nagamba omusajja nga mumulimbe byonna biweddeyo n'amuteerawo omulala oli n'amutandika buto kati olwo akakolyo ke bakola akalala bwe bamanya nti omusajja buli kimu kitumusaba akireeta jjukira eccupa bwe wabeerawo omo ng'oli omwana atabula omo kubanga omo gwe boozaamu ssente nga bamaze okukola ki okuzijjamu kano kalikwidi ke baliwako ako zigenda mu omo vanyuma tezigenda ku paasi ziva sitepu zifuke ssente kati omwana atabudde omo gwe bagamba muno nyenyamu muki mu ccupa amakinga sure bati bwaginyenya erina okwabika kati ono omufere asobola okukuba ono omwana anyenyezza bubi nnyo ate ono nanyini ssente ate yamukwata mwana mulekule omutu ng'amukuba empya musamba oye ssente ddaka budi lya bukadde 15 bonna oziye bushita ya 15 ate ono omugaga nanyini ate yakwata alabiragala ogenda kutta omuntu ono wano mubyekisiru kati omala omukakkanya ono obusungu assa bamukakkanyiza ate nga baddamu ku olukabe buto kuddamu jima miliyoni endala bajima miliyoni endala 3 era baddemu mbukwoza kati bwe ziggwawo nga ogolaba zikuweddeko naca alina byagambye muno noonyayo sente tulina teekamu kabusita beva owulira byenkugambe wali nti nno omufeera kubba simaati nakkubira essimu nga tegwe tokyakwata nga zikubuze ngakyakwata simu ye tolina wazijja tolina wayinza namukyokka ng'akubya kumazeeyo so pati wano keekomaawo tujja komawo tategedde buuza ku nnyoko ku nsonga zero toddamu kunsumbuwa nange mbalabuddeko mubeeremuko ku magezi nawulira nti emiggo givuga ejjinja eyo ejjinja tebbe birala ndibikunyumiza olulala towanvuya nnyo mboozi nkoye nokuwa si binagirire n'okugirira ali naawe obimanyi tujje tutule nga nze moderate obinyumye ezibimanyi nze nawulirako kati tubireke
Bukenya Media olunaku olwaleero gwe mbadde naye wabula bubanga omwetaaze osobola omuleetera business ng'oyita ku Sula Motors. Sula Motors esangibwa Makindye. Bw'obanga oyise eno waggulu ku bitaala nokkiriramu onoyisa Vox Lounge waddako waliwo Kalenda Guest House, then bw'okkirira n'oyitamu waliwo amafuta ga Africa Oil. Opposite n'amafuta ga Africa Oil we wali Sula Motors. Sula Motors bagamba nti osobola okujja n'ogula emmotoka yonna gye weetaaze, balina buli kika kya mmotoka. Ate era mukadde ke kamu oyinza okuba nga gw'obadde olina eyiyo gy'ovuzeemu kaawo ng'owulira oyagala ofune egisingako, osobola okugireeta n'otopinga absente ne bagenda maaso n'okuba nti no bakuwa endala nsonga zikwatagana kugobera bipapula bikwatagana na mmotoka wanna wali kutereezaamuko kukebera oba oyina kavyet ku mmotoka eyo gy'oyagala okufuna n'ebiringa ebyo byonna bakugaidinga. Oyagala traka Sula Motors byonna bigenda maaso n'okuba nti biggwanga. Enamba y'essimu eri 07 7 21 21 okitegedde ekintu ekyo genda agifuna ojja kutya kati oli mukwerabisa ku bantu nti natotegeera bulungi kubanga enamba ekyasinza okuba ennyangu neera nnwanye nayo buuze Rukia kati oba tagimanyi moto ndi atagimanyi kati gwe tukoze naawe kati ajjagirange atagala kubeera mu kamera tugenda mu myaka 2 nga tukola n'enamba yakolemu okukwata. Ate abantu nga mubeera bagagga eno mu nsi eri wansi mu ssomero mwalinga abagezi nga teno muli bagagga oyomba. Njagala kutegeeza Qualison Painters UG bano bagamba etuula wansi sebo sit down. Njagala kutegeeza Qualison Painters UG bano bagenda maaso okuba nti bakusiigira langi ekizimbe kyo akuviira ddala ku kalina n'ebizimbe ebiri mu nkula yonna yonna. Ebbeeyi yakuteesa buteesa mukwano gwange osobola ogenda maaso okuba nga obakubirako ku 0705 19 36 okufaananako bwe buti. Ate era mukadde ke kamujagala okutegeeza ku Urban Bar eneesangibwa Namungona Alison Painters enamba olaba bagikwata mu mutwe soka ogiddiremu abantu 0705 19 36 bakuwa mmeka abo gikwata mu mutwe eyange nze mukozi munno ngenda kujja ngikwate esemyana mwe 22 mwana mwemu tukiraba olina kyowakana bade kutegeeza ku Urban Bar eneesangibwa Namungona tuka ku Orthodox Church Small Gate opposite we wali Urban Bar. Buli lunaku olwokusatu tubeera ne campus night, olunaku olw'Sunday tubeera ne kye bayita La Branch. Ate baŋŋambye waliwo ak'enjawulo akabeera mu La Branch, waliwo ebintu bye batera osavinga awo nga firire gwe kasitoba nti w'oli mu nfo kasitoba nga oli mu nfo bakakuleetera gwejangu okalabe lwaki oyagalera ate ku Friday esembayo mu mwezi mu kibira waliwo kakona muganda wange kale katuve oba gye naava nenzijnava mushiba mpitere Friday esembayo mu mwezi kale enjagala okutegeeza nti Rukia yabadde ku kamera omukulu we bamuta James atayagala bintu bya kamera musajja ali pole nnyo genda maaso okuba nti olikinga video eno mweraba. Thank you.